Fabweb Masjid Fatima Sebo Kadi Atata ali mukati kituli kiwabula a proud one. Naye waliwo wentuuka ne ŋŋamba ninafaaza mukwano gwange gwe nagamba ne mugamba kijja kumbere. Mukazi yanoonya ekyokulya emmere buli lunaku talina mwana oyo agenda kukola ki? Ebintu ebimu twebereremu gwe n'okera ku makya n'ogamba nze bannange ndi muka kakati bakadde bange oyo bigambo bibadde bya mukyala biba bizibu byakuddamu naye waliwo bwana maloono bwe baabawamba ne Kanatta aliko byogera tebiggwayo naye bwe tuwulira nga waliwo ababisaagiramu abamu ne bagamba nti Kanatta taliiyo abalala ati teyaliiyo abalala simanyanga yeewamba bannange mutwongerebwa ku mitima gyaffe kubanga ffe ababeeranga naye bwe nkuwulira ninawe nali nga ndi mu takisi olinagamba nti wa ebyo bigambo by'abantu Kanatta teyaliiyo omuntu omulamba abeerawo atanaabula n'ataddamu kulabika bannange Kanatta yaliyo twamulaba ffe abamu ne tumuzaalamu n'abaana era twabeeranga naye nga tusula wamu naye temuzannyira mu bintu bino. Omulala n'agamba nti gyali e Luweero n'aleka abaana 14 n'abakyala 4 agenda abeera e Luweero ate ng'ab'e Luweero oluusi Kanatta kambajjukize bamuzaala Luweero. Kakati e Luweero ekifo bakiyita Ziroobwe. Muzimu ku dduwa ze tubaddenga nazo ab'e Luweero babadde bavaayo ne bajja wano. Temutukudaalira, temutuzza mu maziga yadde, mutuleke tugume ne bye twagumyeko. Tukkirize ekyo kyonna ekyabeerawo naye Katonda asasula. Ate bagamba Katonda alwawo okusasula naye ffe abamu essaala tugenda tuzirabako nga zikola. N'olwekyo buli yenna afukamira wansi n'asabira Kanatta weeyongera okusaba omugambe nga bw'ogenza ozikola yongerera ddala ozikola. Bwe kiba nga bwe kiri nga bwe bakyogera nti Kibuule ye yatwala Kanatta amwongerereyo ddala nga waali omukola kamwongereyo ayongere okwongera okufaanana asukkewooko ne waali nga bwafaanana kati asukkewo kubanga gwe tosobola kutuula waka n'obeera ne famire yo ne wayagala nga muno wamulese abaana n'emikwano n'eŋŋanda ne maama we. Kati waliwo omwana oyo muwala wange ali awo mulwadde nnyo era obwedde abasitula banne nga tasobola kusituka. Osanga singa taata we waali yalinoonyeza namugamba nti oba taata we yafa amalaalo gali wano mugambe waliwo ebitusukkako naye Mukama twongera omusaba nga watugumiza n'atugumya kati gino myaka 5 naye tuli era tujja kutendowalirwa kwegyo emyaka 5 tetubota omuntu emisango gye gyonna gidda ku ggwe. Ffe Bakatuliki bwe tugamba naye mukwano gwange muli mama Ibini alina akantu katera otambula nako nga kagamba nti okutta omuntu musango gwa lubeerera ate waguba ogw'olubeerera gujja ne ku baana ne ku bazzukulu ne ku baddakaawo bonna bwe tutaddamu kulaba Kanatta ekyo naffe kye tubasabira Mukama agende ng'akigobereza paka kuba naffe tetulina musango gwe twakola twekangiraawo ng'abamutu ekyo kyekyamazima kubanga batusimbya layini okuva eri ne batugamba mujjeeyo buli kyolina mu nsawo kiteeke wali
olwo batusumuludde kubanza bwe baali bandeeta bansiba ng'ente gye bagenda okusala bansiba emikono ne bamala ne bagyeta ne bagigatta ku maviivi wano ne bamala ne bagatta ne ku bigere nga bansibyemu emirundi 3. Mwami Kanatta ono bamubuuza nnyo gwani nze Kanatta Muhammad bakugjeewa Walusube ne bakuba ne bamalayo labundi ne baddayo gwani kuba yali ndooza yaseesere saidi eri naye bambi bamukuba nnyo. Wakati mu mbeera eyo nafunako n'omukisa okubeerako mu kasenge mwe yali mu kasenge akamu mwe yali naye okusinziira ku byali bigenda mu maaso ekyamazima muganda waffe tetwamanya kyaddako ne muzeeyi Yuya Kamya kuba naye yasuulibwa ndoozi oluvannyuma lw'ennaku nga 3 naye nga bamaze omukuba abagamba bannange olutindo lwabisa omusaayi gutiiriika bambi naye ne basobola omukasuka. Kati muganda waffe ono ye tetwamanya byakomekkerera bitya bamutwalawa oluvannyuma lw'okumuyisa obubi. Kaakati wakati mu mbeera eyo ennyumba eyo gye twalimu ebigambo bino nayagalako nnyo okubyogera nga Honorable Nambooze tuli naye mu lukiiko lwe lumu. Ennyumba eyo twagivaamu ng'ennaku z'omwezi 12 January. Kitegeeza okulonda kwali kubuzayo olunaku lumu kubeerewo kuba balonda 10 badde sapulinga nze bamaama tuyimiridde nammwe Mama Maria abagumye temugwamu maanyi temugwamu ssuubi wabula kyo nkitegeera kye muyitamu kubanga kimuli nange kyendi naye muyimirire ku ssaala paka wano bwe tutuuse tusigazza Katonda yekka bwe tuyimiriddeko bwe tuliize atutanguleko ennaku. Sijja kusokano nga tukolagana n'abantu ab'ensa nga pulezidenti wange Kyagulanyi. New vision mawulire ga gavumenti ng'alagira ate abavubuka 17 yali awambye mukono. Abavubuka 17 bali bava mukono north. Bano bonna n'ebifaananyi byabwe basebo ne bannyabo. Ono Yuya bw'ava okwogera ku kifaananyi kino kwali bamutta ne bamukuba omusajja. Era ennaku zino namubuuzaako nangamba wanyenda nziramu mpolampola ne masaaji mpolampola naye naye alina abakyala n'abaana essanyu ly'ensi balimulesa. Oyo omusajja ajja wano n'atukudaalira bo balowooza nti okubeera ne ssente mu basobola omuteekako omuwendo. Kalwabana baganda bafamba banafuyiza n'abagula bijanjaalo tebalina kyakola kugambya mutukweye kiro y'ebijanjaalo ofune kyolya ojja kadaala oyogere nti sinze nawamba abantu. Kalaba nawamba abantu ate batwala mu kooti kinaguka basebo ne banyabo mbabuulire era mbagumya kibuule insha Allah ajagasimbagana n'omulamuzi. Abekamanye neolika byamaziga basebo ne banyabo bona abaana kati omukwano gwagezaako okuteekawo gweteekawo wakati wange nabo gwandibadde guli wakati waabwe na Kanatta nonolesa muno abaana be sogerabikwasenga ku disitulikadi naye oyo Kajimu Musa Male Musa wono wano kifaananyi era nga nje ojagala kati weba oyogera ku nsonga zino ate sebo namwebako namuleme kutiirira sawa shakkaizo ono mmanyi kyali neboogera kino nebawandiika ebiwandiiko nga mutwala wa Museveni agamba ali mu basementi ali mu kuyiga Lunyankole. Musimanya lyagezaako okuwamba gavumenti kati oyalabise nebamutwala mu kooti ebisambu byolebedde nti bitingirire simanyi money laundering. Kati money laundering bikwataganira abaana amagye okuyingira mu nsango. Era wano wembadde era Kibuule oyo yennyini yazzeemu n'akomyawo Muganza eyakulembera ekiwamba abantu. Kibuule ne Muganza bali wamu naye ne bwabeera w'amagye tujja mugwa mu malaka kubanga ku mulundi guno
amaanyi g'abantu ate mangi nnyo. Rabbana atina fid dunya hasana. Ebimu ku konsepti weeno olutalo kanatolgamuwambiramu wali wakunula gwanga lino. Ate olwayo kituukiridde ddala mu mbeera nga bwe kyali tetwasobola kutuulamu nga 23 nga bulijjo tukikola. Naye olwaleero Mukama gwe n'atuwa obusobozi netwagala bulungi nnyo ne famire eno ate era Mukama mulungi nti akyatutambuliza wamu bulungi wakati mu migaso egy'enjawulo ssebo nagano kibula abatuukirira nti mujjeeno baweeyo ekyokulya mulinyanga ddala mugambe ekisinze nawamba kanatta. Mwebale nnyo maama mwebale kuyimirira naffe mwebale kuyimirira n'amazima n'abakyala baffe mwebale kuyimirira n'amazima mwebale mutatulyakulukwe mwebale mukatatta mwebale nnyo mwebale n'eddala nkuwamba kanatta Muhammad ebiseera bye yali memba wa paalamenti nganze singa baddaano bawamba omuntu nze memba wa paalamenti nantuula wadde mulinako akakwata wadde simulinako kakwata naye mukyemutaliko olwokuba olina ssente olwokuba mwatukinagirako mwatuulako mututuddeko buli kimu mulowooza buli kimu kigula ssente okufaana obutanya gwatugenda bega gambulako era bwenna basewo ninawomba sitaba okutta omuntu ebitala ebitukuvu byonna bikyogerako obusiraamu bugamba emigigi ena naye bayibuli eyogera emigigi 7 wokutta omuntu ekikolobero ekyo kikugoberera ne ku mwana wo ne ku muzzukulu wo asooka n'owokubiri mpaka ku w'omusanvu. Kati mulabirawo nga kibula atandise okwerogoza ajja kubona eddala oyo gwe mulaba. Sebo okumanya okutta omuntu kintu kizibu nnyo nako twali tuli awo najja n'agamba nazudde kibu kanatta ali luweero. Kati oba ali luweero lwaki tagenda n'amutuleetera kubanga musebe ekyo kireetala ekanatta. Bw'aba ali luweero kanatta wazudde nti ali luweero genda omutuleetere. Emmanda obwanika yamwogereddeko n'ayogera nti yamukasuka. Tumwetaaga era General Inquiry File twagize mbuto ku poliisi okuddamu okumuteeka ku nninga aleete baganda bafaamu. Nebwokuba omuntu omukulira buki bebe bannange n'ensi tebyajja giwangula tebyajja gikola ki ekikulu ekiri mu kweyisa buki tuleme kuvumagana tuleme kukubagana olwakuwa kati ngenempula nenja kabba obubakati nga omukulembeze yagenda kulwanyisa kumbakati. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر Leta amazzi. Mutuwe ku mazzi mu kidomola. Tunayo ku mazzi. Mama muwe ngubo. Itukilanga twakusima ngoisewe emyaka 5. Waise emyaka 5 kana takasumbe dabulawo muganda wake 5 tugenda bati. Twakusima ngoisewe emyaka 5. Owenkumbi yongerako ettaka. Mama. kuba muwavu mama takwesezanga twakusima waisewe 5. Jayo security lekerawo napata sebo ojukiranga twakusimba waisewe emyaka 5 gweguno nabuvaayo n'abalala mwena tuguzike tuguzi kyona kirina ettaka liggwewo n'okunaaba tugunaabirako kono naye nga mujjukira wayise emyaka 5 gulo gwera kuteekako mangu
oluvannyuma lw'emyaka 5 yali mugabi emyaka 2 twetaba tugulira